coming up. Ne love entuufu esinziira ku bikolwa. Omuntu ayinza okubuuza lwaki onjagala. Most people they can't answer that. Oshegeera. So love like chikolwa. Oshegeera, there is a scripture in the Bible, John 3:16 says, for God loved so the world. Oshegeera lwaki kubanga yagitonda. Oshegeera in his image he loved us. Kati ogenda okwagala omuntu gw'olabye obukulu. Oyina obeera n'ensonga lwaki omuntu oyo omwagala. Lwaki onjagala? Because omuntu ono andabirira. Oshegeera lwaki oyagala kuwasa? Nze nkoye kulya mu hoteli, nkoye kwoza engoye, nze nkoye obeera nzeka, njala zaala. Kati owasa oshegeera. Kitegeeza bw'ona owasa oba bw'ona ozaala love egenda kola etya? Oshegeera. So omuntu olina okubeera n'ensonga lwaki omwagala. Omuntu ono alina value gy'ogamba muleka. Because if you don't have value, you don't need someone. Women, they are submissive to men with direction. Oshegeera ajja muwuliriza kubanga amanyi gy'amutwala. Women, when they come to settle, they will look for high value, an alpha male who is dominant. Amanyi kyali. So kozuule kika ki ky'omusajja ky'omukazi gw'oyagala okubeera naye. Kubanga mulina abantu be mugenda oleeta ku nsi. Oshegeera. So ate n'ekirala ekireetedde abantu okubanga gundirijira. People, abantu tebalina Katonda. People are not godly. Oshegeera. Oli osanga nga asaba naye n'omala omunyiiza asooka n'akwata Katonda n'amuteeka ebbali n'akyuka n'alyoka akuvuma n'addamu n'akwata Katonda n'amukomyawo. Oshegeera. So eyo ensi bwetyo bweri. Kati osanga oli oyo namwagala olw'okubabeera mu most people are church goers. Oshegeera. They are not kugamba they are not. Osanga olinza okenekya n'omubuuza n'omugamba like but Quran oba Bible egamba bweti. Oshegeera. Olw'okuba nti manyi Bible yange oba okuba nti omanyi Katonda. If you hear someone says God says this, you have to pay attention. Oshegeera. Because someone agambye nti Katonda agamba bwati. Banga ekyo pasaffe si atuyigiriza ffe ekyo yeri si kyetuyiga. This is God's book. Oshegeera. So kati osanga omuntu nga kati nga kubanga bw'otegeera Katonda kubanga love is like God is here, woman, man. Because God is love. Eva wansi ne connecting eri ababiri. Kati abantu abasinga they don't have that. So bw'otegeera kijja kuyambako otegeera ebintu ebimu ku muntu how you can handle. Kubanga love egumiikiriza. Kubanga obugumiikiriza ke kamwa akabonera akalagira ddala nti ebyo ebintu ebituufu okugumiikiriza. Bw'oba tosagumiikiriza in relationship kubanga olina obeerawo okulaba mona nti akyuka. Oshegeera. Olina gamba mona yakolanga bati kino takyakikola. Nenkubadde nti owulira nti tosobola but olina omugumiikiriza. Until ng'olaba gamba naye ate kansoke nkusala akalimi. N'ekirala love gye mwayina nga mwakwesisinkana. Eyo love si emu yegenda okubeera nga mumaze okuzaala abaana. Obanga mu like I don't know. It's not love. Yeah. It's like an emotional omuntu ebiseera ebisinga abaana abato ababa bakyakula kuba kati ffe tukuze ebeera emotional state babeera ne fantasies in their mind. Oshegeera. Kyova bwe beesanga bwe batyo omunaafuna olubuto omwadduka. Oshegeera. Abamu oba balujjamu abamu bafuna n'obuzibu. Ne love entuufu esinziira ku bikolwa. Omuntu ayinza okubuuza lwaki onjagala. Most people they can't answer that. Oshegeera. So love like chikolwa. Oshegeera, there is a scripture in the Bible, John 3:16 says, for God loved so the world. Oshegeera lwaki kubanga yagitonda. Oshegeera in his image he loved us. Kati ogenda okwagala omuntu gw'olabye obukulu. Oyina obeera n'ensonga lwaki omuntu oyo omwagala. Lwaki onjagala? Because omuntu ono andabirira. Oshegeera. Lwaki oyagala kuwasa? Nze nkoye kulya mu hoteli, nkoye kwoza engoye, nze nkoye obeera nzeka, njala zaala. Kati owasa oshegeera. Kitegeeza bw'ona owasa oba bw'ona ozaala love egenda kola etya? Oshegeera. So omuntu olina okubeera n'ensonga lwaki omwagala. Omuntu ono alina value gy'ogamba muleka. Because if you don't have value, you don't need someone. Yeah. I always keep an example of myself by then I'm talking about love. Because the way I used to love my husband when we just met,
ate saa zino mwagala nnyo okusinga we namwagala. Because now omanyi value gy'ayina. I feel like, but I keep on telling him this, I feel like the love is just growing. Day in, day out. I feel like it is just new. Ningange yakagwa mu mukwano. But we've been together kati mwaka gwa mwenda. But I feel like it is just growing. It's just growing. And then oli ajana kubuuza mukikola mutya. Ninga toyina nangeejo. Toyina nangeejo soba jinyanya. Kintu byakola byokka. Yeah. So that is being yourself ngukiriza. Nogamba this is me, sino sigenda kikyusa ate n'omuntu ono bwati bwali. Ate ekirala kyenjagala ogamba abalabi ba Brian Events nti bw'oba ng'olina omuntu gw'oyagala tunula ebirungi. Omuntu Katonda yamutonda nga alina ebirungi bingi okusinga ebitono. But okwata kiri ekitono ekibi n'okigejjesa n'okikubyamu n'okimanipulating like n'okigezegeza kati n'ebirungi ne bifa. Kubanga olina okujjukira lwaki omuntu ono kiki ekyansikiriza ku muntu ono. Bwe gaba magulu sigala ku magulu ge wamwage gawanze mwagala akakongovule sigala kwako oshegeera nonyaaye ekintu muntu ono afumba bulungi n'engeri gyandabira there some good things oshegeera ne waba kujiza wakiri mugabe ne kasita afumbira bulungi yes ne babanga akunyiza there is a way how you can tackle things because abantu abamu we banyiga beerabira n'ebirungi byonna most times people be like if your person cheats on you would you forgive them sometimes they bagamba like yes I don't support cheating but sit down and see and talk through what are the pros and cons of this relationship mubaddemu ebirungi kino ebibiki ebirungi we babisinga ebibi sit down think about it and forgive yes it's hard to forget ne omusonyiwe because mubadde n'ebirungi naye waliwo omuntu okwendako ng'ebibi byebikola ki byebisinga obulungi nga kino kibise byonna so that you can sit and be like but if the person has really been there for you nga akoledde ebintu ebirungi you've been together happy properly just this one time tulo how do they say measuring it you outweigh it and see ebirungi byebiriwa teweerabira ate nogamba awo nomusajja biki omukyala. Think about the good you've been through all these years. You've reminded me of a story I read on the internet. Omukazi yagamba yaline bawe in marriage for over 25 years. Bawe she found out actually she went through the husband's phone. She found out the husband was cheating. Yeah. So when we are choosing to bawe badamu yendako nanyiga nnyo naye distancing okuva omusajja kyeyakola n'anoba n'akola ki n'agenda naye ng'omusajja he came around namugamba hani omanyi nsonyiwa yes ensobi yabaddewo kye nakoze nakikoze naye sigenda kukola ki sigenda kukiddamu you're my wife I respect you you're my wife you're the mother of my kids nsonyiwa naye omukazi obusungu bwakola ki bwamu-overshadowing nga tasa n'ava mu maka g'omusajja n'akola ki n'agenda wayitawo omwaka gumu 2-3 agenda okyuzula omusajja yakoze eki yawasiza omukazi omulala kati mukwasa omukazi omulala neeri gye yagenda she started feeling lonely kati when she started feeling lonely natandika okudatinga abasajja abafumbo nga ate abafunako ssente kati n'agamba kati n'agamba kitegeeza this is what my husband was doing these ladies come because they need financial help from these married men because kyeyali atali mukukola ki kyeyali atali mukukola Nagamba, oh, this is what my husband was doing. Nenga realizing the later. Realizing the later. Kwa no musajja no gwe yali dating anga mugamba tonkubira zino sawa mba wa mukazi wange. Okitegeera. Don't inbox me mba wa mukazi wange. Nagamba kitegeeza ne bango kukweka bino ebintu. Yali amugamba oli tonkubira zino sawa. Kati ngako kati nakubira bawe simu mubadde mbaye namugamba nedda nze nafuna ddo omukyalo omulala I moved on. Kati ate natandika okufuuka side chick wani. Wabawo. The story was touching, but it was teaching a lesson. Yeah. You get it? Forgive. Forgetting is going to be hard, but with time you'll forget. Because olaba omuntu aboneredde asingako omuntu atagenda kusaba kisonyiwo. Kwa oloma batabonerera. Yeah, ekituufu. Yes. Ngabo tebayiga. Naye kati omuntu aboneredde agambye neetonze ng'olaba dda n'empisa akoze eki? Atusiza. Stay for the sake of your kids, stay for the sake of your marriage. But these men come around. They always come around like they make mistakes, they fall and then come back up. Yeah, now realizing. For all of babakazi, emitima ejaffe tegifaanana nga gy'abasajja nze kamba bulire. I don't know naye ffe tuli bagumu nnyo okusinga abasajja. Most times I would ask my friends, why is it when a woman cheats,
she has killed the whole clan. has, But when a man cheats, it is okay. Because nga chirowoozaako nga kipulaninze nga yeetaddeyo nga yenna because for us we attach emotions to everything. Yeah. Naye omusajja asobola okujja n'abeera n'akakazi ne bakola bye bakoze n'atambula n'agenda n'atamujjukira namujjukira n'addayo wa mukyala like they use their bodies, they don't use their minds. They use their I don't know what coach change yes, they use their bodies. It's just a game. You get it? Yeah. They will not attach emotion. Kayinza n'okuddamu kamukubira nagamba toddamu kuba simu yange naye nga wali yabadde akawa muhabbat I love you akawa sente kumba ina kyayagala ekitali ku mukazi. Natural society blames a woman when they cheat because they know they have thought about it, they have put everything to it than a man, because these men come around. Yeah. We've seen men who have done mistakes. Abakyala nti lwaki baba blaminga nnyo nti abeera mu shadow y'omusajja. Kati obanga nkyogere nti kugamba obanga yonoonye family yeno abojjize kubanga omusajja ye gundi, kubanga omusajja bamujjajingira ku family ye. Kiva omusajja atalina family batalina mukazi, respect teba y'amaanyi eshegere. Yeah. So kakyova nti abakyala babanenya nnyo singa kuba n'ate omusajja olw'okuba nti source tebamunenya nnyo ne bwafuna omukazi omulala kuba bamanya yeesobola. Naye gwe omukazi toyinza gamba nafunyeyo omusajja owookubiri nange neesobola gamba oli malaya, kubanga omukazi kiriwo ekiti nti yatondebwa kubanga abeera dominated by one man. Kyova nti osofuna mu mwaka ozalamu omulundi gutya, ekyo kitegeeza nti your love is selfish. Alina okubeera musajja atya omu, naye omusajja asobola okufunisa ekyalo kyonna olubuto mu dakiika egi emu. Kyova nti yasobola okugira gundi oba okigere. So kati kyova nti omukyala kasita asala okuva eri, that means nti you are comparing your man. Kitegeeza nti nono omusajja batakyakulinako buvunaanyizibwa. Kyova bagamba nti bw'oyenda oshegi bine bya dating osokwenda kuwa cause you are not yet naye tuogera kubafuma nti kasoyenda kubaawo, that means nti omaze okwejja like you are not under his roof, not attached to him anymore. You are kubanga women they don't think, women they feel. Yeah, true. Oshegera abakazi ba feeling kati buli kyakola kyonna asinza ku emotions zago. Women are loyal to their emotions. Emotion bazimugamba nti wuliriza ono omusajja ajja muwuliriza okigere. So kati buli kimu kyova nti omukazi baba bamufuna basooka mukyamula okigere, bamba batwalako mabaala n'akyamuka biki ebintu bwe bityo. So kati omukyala kasaaka era enkya n'ayenda, kitegeeza nti yejje ku mateeka ga bbaawe, kitegeeza nawe she's free kola kyeyagala. Era bamugamba kasaayenda ebiseera ebisinga, kitegeeza you are attached to that person. Ngenda beera naawe ng'omutima baagutwala eno beera na mubiri oba okigere. Kyova nti ebintu ewaka bikyuka, emmere tekyawooma, fumba temuli laavu okikyova kyova omukyala baagala nnyo abeere ewaka ateekemu amaanyi, like buli kimu akikozese mukwano ewaka n'omusajja emmere gyali agejja. Waliwo beeka abasajja abamu nga abeera kanenge waka yakogga ali bwati ninga ewaka wa, kitegeeza nti omukazi tassaamu emotion, love, kubanga Katonda bwate bwe yabakola nti omukazi omuwa ssente n'akufumbira emmere, omuwa ennyumba n'akuwa amaka okigera. Kati abatalina budde bukola like kukola okubyamu ebyo okubirowoozaako to multiply, thank you, okubanga akola ebintu abatalina budde kubanga omutima guli wa mulala okigera. Yeah, that's why nti omukyala abatalina kwenda okwenda si kirungi kaabe musajja, kubanga n'omusajja bw'ayenda kina engeri gye kigenda okwononamu amaka ago. Kitegeeza nti omukazi engeri gy'abadde akutunulamu, engeri gy'abadde akulabamu akutunuuliramu egenda kyuka. Ajja beerawo ku lw'abaana ne tajja kukuwa ojja kuba tosanafuna benefits ng'omwami z'olina okufuna, like ng'owulira nti we man at home. Eyo feeling ejja vaawo. Ojja wulira nga buli kaseera olina okwetonda, olina oleeta obulabo omusanyuse, you understand kati. So era nze ngamba nnyo abasajja kuba bensinga okugamba nti oba okimanyi nti omuntu gw'okwana oba gw'oyagala okuwasa nga bw'omutunulira vooti ng'oli osomukiitingako, don't marry that person. Sit down, tuula teryakugoba oshegera, kubanga gy'onookoma okugendayo mbu olw'okuba okuze, olw'okuba oyagala kuzaala, oyagala bazadde bamanya nga tebanafa balabe ku muzzukulu, ebikoze bitya, ezo ensonga ezo ojja kugendayo
ojja kwejjusa oba okitegeera. Yeah, I think kanyongerezeko ko kyabadde agamba bino ebintu bya marriage, the topic going on saying because we have been together for so long we should get married. Coach Ali yagambye soka wezuule. I think marriage nga wolaba okuzaala, it is a big journey and a big step. So most times I tell people, are you, because ufunda bachayo like, hey, man, I'm getting married, umubuza, are you mentally, emotionally and physically ready? You get? Nekato mutira kwa proposing day oba guy gwabade naye for so long I'm asking za out nagamba yes nenga tatuda onalowoza, am I mentally or like physically, emotionally ready for this marriage? Abatabamu teba maturing in the brain, you may say, let me marry this one and go bongo tebuli set, tebuli ready for this journey, because it's a big decision and it's another step from shifting from, like the way we say, from childhood to adulthood, like from being young to being an adult. Bichuka kati wano obo ino manya ngenda bya ne responsibility ya kubera no muntu gwe meetings, like we are not siblings but we have now to live together, tugenda zala abana nafu kati ya muzadde. People don't think about that. Ye chikulu agamba kasamu wadde mpeta tukoze embaga buli omwaze. But moment where they have not like matured or thought about it as processes ngagamba, what is marriage? Am I really ready for this step? Chovola baba tubagenda yate ne bakumala chide bakomawo. Oyina kantu konsikiza mu distance nyiwa. Oyina kantu waliwo akatabu kenali nsoma bakaita Adventist home. Ng'olaba nti abantu baagala okgenda mu bufumbo oba kuyingira relationship because their body is ready to mingle oba oshegeera, not because nti omuntu amwagala lwakuba nti omubiri gubanja oshegeera, kati nga they are ready okubanga beegatta paka kuwulira bubi ng'enjogera bwegamba oshegeera. naye ng'ogenda okwesanga ng'omuntu ono tamanyi butya bwe bakuza mwana, tamanyi na mama ina kuyisa atya, mama biki byatalina kukola, osanga mama akuba ebbaala, osanga mama akyanywa omwenge. Okunywa omwenge si kibi, nefuna kuba buli kimu kirina time yakyo ekyegeera. Buli oyingira nga tungatandise okukola olina obaako ebintu bye weetemako, some branches ezikwata okgenda mu maaso. Yes oba okyagala naye ng'olaba this thing does not add anything to your growth, your intelligence, oshegera tekine kyongerako. Kati nosanga omuntu alina baggage y'ebintu emuzito wedde byonna abyagala, nze njagala nga bwendi, kati ovaala nti oli atuuka ekiseera nayiginowalinga ebintu ebyandi muyambye oba mukazi oba musajja, kati ng'okukuza abaana. Osanga abawala abamu nga talina kyamanyi kukuza baana, oshegera tamanyi noba omubuuza singa omusajja akeera enkyokuwasa kiki kyasobola okwagalako, oshegera awuzanga nga muwa love, tamanyi love, ye love gyamanyi ya mbuliri. naye nga bw'omubuuza love like kubanga n'abasajja naffe twagala owulira nti twagalwa, shegera osokwata emitwalo 5 n'ogulira bbaawe ekirabo owuza sente ya kikazi, so that is love. Oshegera kati ng'omuntu natuuka ku level eyo, you can't invest in your partner, oli mukazi oshegera. Kwego nosanga kyova nti nze bwe mbanjigiriza abasajja nti omukazi ebiseera ebisinga bw'oba omufunye, era gwe wena alaba video eno ng'oli musajja, olina okufuna omukazi nga ali ready to learn from you. Women they are empty vessels, nti tuba feelinga feelings kye twagalamu. So omukazi bw'akuyisa kitegeeza bw'otyo bw'omukkiriza akuyise oba okyegera. Because when you allow disrespect from a woman, that means you are okay with it. Okyegera, that means you don't have value kwegamba okkiriza akuyise nga bw'ayagala oba okyegera. Kyova nti ebiseera ebisinga nze ngamba nnyo abasajja, najja ngamba omukyala akoze bati mugamba this is your fault. Okyegera kubanga olina okubeera ready, olina omugroominga mugamba I don't like that. Bw'onoogenda maaso n'ekintu ekyo mu butuufu kino things will not work out until you change. Oshegera. So abakazi ogenda omuteekamu kyoyagala. Sometimes also cause some aggressive, sigambye kuba, but there is what we call like you punish someone for bad behaviors. Bobadde omweze enviiri washa mnaye naku zino kutegeera. Oshegera, yeah, that is punishing. Asobola okumanya nti this is the man, this is my boyfriend, nina kweyisa bulungi oba oshegera. So kati n'abasajja abamu they are not groomed. Abazadde bakuza abaana naye tebabateekateeka to be husband and oshegera. Tugenda ne tufumbirwa abaana abasajja baffe nga balina families bakuliddemu, naffe tulina families etukuliddemu, okitegeera. Naye kati ekisibo ate both sides
ogenda sanga nga family y'omusajja gamba famwe naffe twamukuza obuzibu buli ku mukazi busomesa yeah omwana affe omukazi twamukuza kumbe obuzibu buli kuki buli ku musajja okitegeera I don't know. And then I don't know why they always keep on blaming one other party instead of sitting down and finding a solution. Achiwongerera, you cannot blame your son or your daughter. Singanzikiriza ensobi bw'oyogera ku mwana wange kitegeeza nze nina ensobi. Yes. Nange njagamba mwana wange namukuza bulungi atayagala kunswaza. Kuba buli kyamanyi yakigira ku nze. Omwana wange namukuza. Namanya mnachogamba ffe gye twakulira tebatukuza. Noli agamba nenga byonna wayina obeerawo stage okukuza omwana n'omuteekateeka feesinga ensi okisegeera kubanga kyova nze nateekawo classes zange era mwena abaagala okuyiga ng'oli musajja kobe ng'oli mukyala osobola okujja n'oba ng'oyogera nange kyova nti osanga abantu nga ableminga omuntu oba omusajja nga ableminga omukazi naye ng'obuzibu buli ku ye oba ng'omuwala ableminga omusajja naye ng'obuzibu buli ku ki kisegeera so kiva wali eri n'otuuka n'olaba n'ogamba n'okusinziira bwendezo mwana tajja kukola naye muwala mulungi kituufu naye si mulungi gyendi you have to reach that level you can let go sinti mubi ayinza oba mubi si mubi eri omulala muba temukonekitinze ekyegeera muba temukonekitinze muba temukwataganye just nti oli omuntu aba si mulungi gy'oli oba tomusanze taba mubi just nti you are not compatible omanyika temukwataganye goals zanjalo kubanga motive ya kutambuza bulamu mubeko wemugo mwino obeera ne motive can this person serve your goal any woman who can't serve a man you are not compatible period any woman who can't listen to God's word that is a red flag oshegera kubanga omusajja asubmitting eri God omukazi asubmitting eri musajja oba oshegera so any woman who can't serve now omuwala ali yalaba Brian Events oyina making sure nti ebintu ebimu otuuka ku level n'ogamba I can't respect this man namwe abawala tuuka level eyo don't date okigeera tomudatinga beera ku level kwotuuka kugamba nze so datinga muntu bwati si nti oba walugezigezi isokeka bakuwogereko naye manya kyoyagala manye nze level saagituukako kubanga omukazi omusajja gwota respectinga nga gwoli mukazi oba omutwalawo kitegeeza ajja tuuka ekiseera kuba ffe abasajja we learn in a hard way nja tuuka ekiseera ndabe nga naye omukazi ono asusizza nja kizuula abasajja sebo abakola revenges obulabe asokulina ng'oli lubuto oba nakulekawo n'agamba kamuleke n'owulira nti yawasizza oli yamuzalira n'omuzimbira nga gwoli muzigo ne neeyisa naye singa wamugambira munaye kijja kukola ng'ebintu bikola bitya so kwegamba try to be honest kanjira mukozesa kakastampa yakanaana akenviiri budde bo bwoyonoona after them pregnant, you knew you're not going to end up together. Why didn't you tell each other the truth from the beginning? Because you're not wasting. Because he wasted my time. No, you're wasting both of your time. Yeah. Ate abamu abamanyi ye ng'omuwala abakimanyi nti omusajja tamu naye ng'obambi omusajja yayagala obanga omulenzi akimanyi omuwala tamwagala naye ng'omuwala yamwagala kuga is both sides katuuko ga naye omuntu ono simwagala mubuulire kimulume ninga omubuulidde amaze okigeera kati abamu abeerawo olw'okuba alina kyamufunamu kyekigambye nti abantu tulina selfish side eyo noyagala akasa alina kino banandaba batya nga siri mu mmotoka abadde anvuga mu mmotoka Brian anandaba batya nga siri kati afuna omulala kati ebintu bye bitogenda okwekanga ng'obulamu kwegamba oba onfuna so kati ebintu bwe bityo wabeera obuzibu naye ng'ekisingira ddala omuntu banaye weetegeere kubanga kasa weetegeera bwe ebintu ebisinga bigenda kola sense ebintu ebisinga bikola sense. So you may be with this person like for so long, we have dated for 10 years and you don't get married. On a meeting 1 year they get married and it works out for over 25 years 30 and they are good to go. So I think maybe nga bwogambye omuntu alina okwezula ate n'amanya kino this is what I want ono omuntu gwenfunye asobola fitting into my goal. So you get so si nti kulaba ate mulungi ate alina akabina ate alina ssente omusajja and you just go. Because marriage is a lifetime commitment. You get it? Since ugenda kuyingiramu konkoneyo male nveyi ate ngende eno no like me I'm a Christian. I believe in generational curses. So we have to
when we're trying to set our own families, we have to pray for generational curses not to follow us, because we're giving birth to a new generation. Kati fefe mujije mupya mujajja wange. First, the kids I'm giving birth to right now, they're the new generation. Abekika kyaffe. Kati mba nina okusaba. Biri ebyaliyo emabega mu bajjajja baffe. Bireme okukola ki okugoberera abaana bange. So I'm not going to my grandmother my grandfather can't have 3 wives. And I also want that to be with my son. Yes. No. Because that's not what the Bible teaches us. I would not want that for my son. But it has to begin with me. It has to begin with me. Some people don't look at those things. Situwa kina kutandika nange nze nganzo omuntu nensabira amaka gange nensabira omwami wange ne making sure nti abaana bange bagenda okukula nange kyebandabirako nabo kyebabakola kyampo kyebalina okuteeka mu nkola. Ekitegera omwana tagenda kukula nga alaba dadi akomawo atagala akuba mami empi naye kyajja okukola tatange akubanga maama. Ono alina kyayogeddeko ku bazadde be era ngamba nnyo abalenzi nti bw'oba oyagala otegeera mukyala at least look at the family. Kyova edda baawasanga nju kubanga omukyala oba omuwala otegeera the relationship with the girl and the dad kubanga ye agezaako muteekamu ekifaananyi nti kugambanga otegeera asobola omuwala bw'aba alina relationship ennungi ne taata we asobola okugondera bbaawe oba otegeera kubanga oli asetinga ekifaananyi nti bw'oba ofunye omusajja kuga kibeera so easy otegeera naye abawala abasinga nga engeri gyayogeramu ku taata we oyo taata omanyira datezere kubanga oli omusajja ye yayonoona image y'abasajja bonna kubanga ye musajja yasooka mu bulamu bwe gwamanyi oba otegeera kaabe maama ekifaananyi kyasiigibwako omwana kyatwala oba atunuulira bw'ati biki otegeera so kati ebintu bwe bityo so kati ebyo ennaku zino kyovola nti abasajja ennaku zino they are more feminine otegeera kugamba bagonvu nnyo abasajja balinga bakazi kuwayi kubanga nti society teyigiriza musajja kubeera bw'alina musajja kubanga olaba bino abakazi bajja gamba nze njala omusajja akola bw'ati ne bw'atuuka okwagala ofumbirwa action ze ziba za njalo gwayagala bamulala otegeera balina ebintu bye baagala kubanga bakizuula nti this is the man kyova nti waliwo eri mu dating mu seduction kyetuyita simping otegeera bano abalenzi akabira omuwala amufukamirira biki era that kyova nti abalenzi abalina laavu ennyingi bakyasinza obonaabona mu relationship kubanga omuwala oba omutadde in masculine state kati ye musajja gwe mukazi kati atuuka alaba kati atuuka nga alaba talina nsonga lwaki alina kugondera. Women they are submissive to men with direction otegeera ajja muwuliriza kubanga amanyi gyamutwala. Women when they come to settle they will look for high value an alpha male who is dominant amanyi kyayagala osobola mu briefing osobola mu advisinga kuganga alaba I don't need to seek advice to my parent. Yeah, now those are jealousy because they have what you otegeera now they wish nenti boogera kati kinga bo example endala omwana nze ne bamugamba oyo guy mwenzinze saamwagala nenga singa yite mabega abajja mwana ne wana abayagala kulaga nti I can't nze saa kati yatuge omusajja yakuloga kati anoonya that kind of a man tamulaba otegeera. I don't remember the last time I applied for a job. Kastanda bahandi gunomyo mulimu. Hey, let me help you do this. You're supposed to do this and this. We're going to interview. You mean that what? Is guiding. Akubuulira kino. So supportive. No is a business idea. Janga maneno ne data jokko. How about you do this? Kati ngamba musimanyi nno. Ate ekirala ate kyasinzira ngamba nnyo abantu nti if you don't have knowledge, omanyi knowledge ye running nga buli kimu. Everything in the world functions on knowledge. Kakube kunyiga simu. If you don't have knowledge you can't operate. So never to come relationship nga toina knowledge ekola bintu. You have to even have the knowledge to see the good in someone. Omuntu ajja kola ebirungi nga you don't have knowledge oza yifumbya choka alete emmere ku mulimu choka nze sibya you don't have that knowledge
agamba nze neemufuna oshege so kati olina okubeera n'amagezi ago agagamba oyo omuwala oyo that guy oyo oba oshegeera so olina okubeera ne knowledge so abamu ekiremesa walire we twasookedde linako kati ninyi knowledge wakolera nti olina otuuka eri mu maka we yabayi nti osobola okubanga omanyi nekyo ekyokukola ng'omusajja oba oshegeera nga ebintu obikwata nga kisajja ne woba waliwo ensonga oba munaakoze ensobi there is a way you handle issues as a man koga mukyala kimuleeta ogamba nzibanga ntegeera nze bwe nyiiga mwami wange amanyi oshegeera si nti aba akutya but because amanyi kyekyokukola oshegeera kubanga abantu abasinga lwaki balemere bwe batuukayo tebalina content they don't know what they are supposed to do bayomba biyombi oshegeera ono bwanyiga ono ayenda ono bwanyiga olinga anoba nga bamukomyawo eva agamba oyo buli kaseera anoba tebayina so they don't have knowledge so buli lwoyingira mu kyoba Bible egamba nti my people are destroyed from lack of knowledge so ne Katonda tayagala basiru agamba I also reject you from being my priest that is Hosea so kati ebintu ebisinga buli lwoba nga toyina kumanya obonaabona era ngamba nnyo nti learn female psychology, learn female nature, get knowledge. Omusajja olina okubanga you are wide mu buli kimu ng'okubyamu omukazi emirundi ng'etaano buli kimu nga okiinako idea bajja kuyita walugezigezi it's okay but this is your life naye gwe bona olowooza mbu love comes from heaven love teva mu ggulu Katonda tanoonyeza abantu babeezi this is your responsibility gwe we naalaba kyana eno kyova Katonda tagamba konti ono ebbaawo it is your responsibility gwe olina era gamba in Proverbs a man who finds a woman finds a good thing and obtains a favor from the Lord. A man he who tagamba nti I God omuntu gwe nkufuni he who mufune buvunaanyizibwa bwo yetabirimu. God gives you knowledge to discern between good and bad. Noonya kikyo yagala gwani oba okigeera bobo ozudde nti weeyagala you're going to get someone who have good traits who treat you like a man who that is a beautiful thing. But knowledge brings all this. Yes. So if you don't have knowledge and people they don't want to learn, now there is someone who is not going to watch this video up to the end. Jirabo jimaleko. Why no you got like knowledge is really vital in these things. Wakati bade badochaga bali kumatabaga baby dabo. Nina mukone ngo ngamba. Bange bikasera mpereze bimuli kumulimu. Tukanze sibyaga. My friends be happy. I lacking knowledge. In my mind I'm like, I don't know. The moment I wish she they also loses, send me those buckets of flowers. no, the moment she loses that man, that's when she realizes yali muntu mulungi. That's what we are. Most times back to gamba, you don't know when you have a good thing until you lose it. That is it. That's when you realize ogamba, pozi. Now you start missing it nga ogamba oli omukazi natango missing mbawe. Nogamba nenga omusajja mbi yagezaako okumwegayirira namwe nansonyiwa. But by the one thing the public should know, omusajja waatukira okwetonda. They have this pride in them. Baina pride, like, ego. Baina ego. Ne waatukira okukka ku mavivi na breaking and agamba bambi ensonyiwa nkwegayiridde. Listen. Anti kati ate abakazi obuzibu muyina nti bw'omwetondera ate alaba nti ali waggulu anti that is the kati ate pride ye erinnya ego abajjagala abeereyo waggulu oba kyova abasajja abamu bwano batamukimu abasajja abagezi omukazi kasaanoba niba babadde akwagala nyegambo yagenze nze namututte boba ogenze fine omanyi kyoyagala kubanga omukazi omugezi yena kati onoba olaggewa kubanga ekisookera ddala ozimbye oshegeera ekintu kyokizimbye okuba something little like this kikuleetera okulosing everything that you had. Ate mu female nature y'abakyala omwami bw'ayenda omukyala anyigira nnyo oli omukyala omulala oshegeera so si mwami kati bano bw'aba anobye bulijjo abadde anoonya ensonga emunobye oba oshegeera obusuguta ku musajja ansinga ki so women they are emotionally unbalanced kyova abakazi abiseera ebisinga tebaagala kwesembereza bakazi bannaabwe ng'alina musajja enkolegana eba ntono kizibu nnyo osanga abakazi azekulaba kwate nze bane n'emikono gyange kimanyi nze sikyala tomukyala tumiitinze ku pate gyabaleko
bikomaawo abantu abatamu bebereetera sitaani mu maka gaabwe buli kaseera my friend is coming for lunch. My friend is coming. My friends are coming over for lunch. Abo bakano boleeta banyini bagenda okwetega omusajja. Aira abasinga advise mwe bajijja abakyala basinga abalemererwa agundi. Agamba ajja mu maka go agenda kulaba you set your house very well, the love between you your husband, the way you carry your things. Abakazi bagalanya abasajja abafumba bayagala mutwale agalaba musajja alavirira bulungi family azimbye family naye mufuna nanga antuusa wane katwalaba nabayagala mukwata mugambe kati nange jangu ndabiri n'ekisinga okukwasa ennako wayinza n'omufuna n'atamukolera ebyadamu because you're different. They think men are logical creatures and women are emotional creatures. Kati ebintu bye bakola basinzira ku emotions okyegere kyova abamuyinza n'omubuuza omusajja lwaki omwagala ngotalina nansonge kubanga emotions ze zibuliro kati ye agondera emotions si musajja wabula emotions ezimugamba kyakola oba okyegere kyova oyinza n'omubuuza lwaki wayenze nga talina nsonga gyakuwa kuba yabadde mu emotional state ebintu babikolera ku emotions era ayinza ogamba twawukanye makina kikoze I think it is too late. Oh, in conclusion, abana balabi afa balungi embozi yaffe yarere wetu webadde ngenda kuwa omukisa omugenyi waffe Hassan Shafiq atubulire closing marks ze. So abalabi baffe abalungi aba Brian Skin Events anjagala bakubiriza entanda eno nti bobo okimanyi nti oli eyo ngoli mu relationship obanga oteekateeka giyingira ekintu kimu kyolina osooka okukola sooka ogezeeko okuzuula gwani naki kyoyagala kubanga buli muntu gwolaba mulungi Katonda ebintu byonna yabitonda nga birungi naye mulimu sinti buli kimu ogenda kitwala wabula ogenda twalamu ebyo byokka bye weetaaga era abantu abo be weetaaga be bali ready okuyimirira naawe be bali ready okugumiikiriza be abantu bokka abali ready okusupportinga obeko wootuuka bw'oba okimanyi nti olaakinga okubanga gwe oli musajja tomanyi kwogera n'abakyala olinamu ensonyi so ogwo mulimu gwenkola as a dating coach for men osobola okunoonyako ku mikutu gyange TikTok teeka mu Best Media ojja kuba osobola okunfuna ne ku YouTube genda ko osobola okulaba namwe abakyala ng'olina ensonga relationship togitegeera omusajja omaze naye ebbanga genda osobola okunsindikira 1-on-1 tojja kuba tukwatagana mwebale mbadde balabye balungi. I need to book a dating session, a dating coach session. I know. Nyongera ku birungo. Yeah. Mona. Nze nga kyengamba always wetubeera wano ku Brown Skin tetuli ba experts. We're not experts. The city expert but I've experienced love. I've been in a relationship and everything. So nze mba personal opinion yange. Out there remarks goes to first to the society. Temukaka bantu everyone aina waliwo omukyala yewaffe yayimba kalenda eyo Katonda yagina you get so you find like lwakuba momo azadde mona temwina zalira church at the same time lwakuba momo agagawadde temwina kola ki gagayo so buli omu aina their own timing ne Katonda akimanyi tagenda beba what was mwana omulundi gumu buli omu aina timing ye so ebyo byaso nga gwe bakwano bagenda nga gwe tonagenda bakwano bazaala nga gwe ngache tunagamba mbu bachalibo nga bafanga gwe tonafa you get so omuntu wabanga ali awo yes eno kino muleka omuntu abere psychologically physically and emotionally ready for the things of marriage temukaka omuntu akwamba you've been together for 10 years why aren't you getting married people have their own like ways aba planning maybe agamanze mja kuwasa after 20 years nenga ina reasons ziri ng'omuntu everyone yali kitandika yali yekka temwamuyambako gendayo temwamukolaki temwamusindikayo anything so baba balina plans zaabwe so wetuba tuli awo abantu temubabuuza nnyo ebyo ebibuuzo sometimes they say ozaala ddi ofumbirwa ddi you know those are the sensitive topics questions ebyo oli omusajja agenda okwetta luli n'asindika n'agamba because he was tired even when you would see what he has been tweeting and what it was all about marriage bagamba owezeza emyaka 42 lwaki gwe towasa the aunties ebyo bwe bityo stress nezimukuba depression yagenda kwekanyuga ku kizimbe n'afa one of the big marketeers that we know in Uganda and those were one of the reasons as to why so omuntu omulekanga nogamba kale just be supportive netobuuza those are sensitive things hey you get so omuntu era
I think those are my remarks. Omuntu baleke, when someone invites you, Momo, at my wedding, be there. Netombuza mona ofuna ddi owaliwa ozala ddi. How do you know what if there is something wrong with my womb or something? The person you're asking ozala ddi bamugamba dda yeah they are barren, they will never give birth, you get. So society naye koze nnyo ekintu ekyo like a very big contribution to stress people and also like rush people into marriages that will not last. Batomezeza abantu, they've made people make rational decisions ne batomera. You find like they're not lasting in the relationship. So let them decide, let them maturely, physically, emotionally decide, because this is a big decision. It's a lifetime thing. So yeah, I think that is all I can say as my remarks. My opinion is like let people decide on their own what they can do. Just be supportive. Tweyanziza nnyo abalabi baffe abalungi. And then my closing remarks is it's either both ways. It's not a must that if you take so long with someone you'll get married. But sometimes it's also good. You get a chance to learn that person before you settle with them. And then also, since in a month and they get married, things won't work out. They usually also work out. Some people lack knowledge. You have to have you have to pray for that knowledge. You have to pray for that knowledge. And then he told us you need to learn yourself before you get engaged into someone else. So that was our topic today. We're really so grateful for our viewers all over the world, from Germany, Saudi Arabia, wherever you're watching, from Kenya, Nairobi, most especially in Kampala here. All our viewers, we're really so grateful. Thank you for subscribing. Thank you for commenting. Remember, we are not love experts. We just always give our opinion. We're waiting for your opinion in the comment section. Thank you so much. Bye-bye.